Baana bange mbagambira abali wansi nga n'abawaggulu beewulirira. Bassebo ne bannyabo osanga omukulu amalawo n'otosanga muto wa leero. Omutaana ajooga omukulu bw'ati amuddiza katwe kankejje. Anaakugoba ku nswawo za kimu nti tolya omulalu. Bakadde bange wendi wano nange natudde edda obubya kubanga obuwombo bwewunzika ng'ekindeese kubalojjera kyeya kyessana. Engeri gye kyeberengulamu obuliro ate n'engeri enkulu gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akayitibwa Kyava Kuki. Era Kyava Kuki olwaleero mulindire kye mbaleetedde naye nga sinnakibatuusaako. Kyava Kuki w'olunaku olwaleero akutuusiddwako mukadde wange Fred Ulekaweesa asinzira Saudi Arabia mu kyondo ky'Abawalabu. Kyava Kuki w'olunaku olwaleero mwana wattu era nga sinnamukugamba kino kitabo bakiyita entabiro y'oluganda olw'edda. Kisomeeko osome ku musajja yakiwandika yenze kennyini Kanoonya Juma. Ekitabo kino ekigenda okumalako abazzukulu ba Buganda ebyewungula ku lw'oluganda lwe nakuŋŋaanyizaamu. Kigula emitwalo 6 era oyita Kasaraba 256 751 4769. Kyava Kuki Ebire okubiyita ebire. Mwenna abaali balinnyeko ennyonyi mbatabadde. Mubiyitamu ebire. Bane twayiteeyo mu bire eyo mu bbanga twayita mu bire naye omanyi lwaki biyitibwa ebire? Bassebo ne bannyabo eggulu lyawule ku bire. Ebire kiba kintu ekikwata mu bbanga awo kibanga ekikkakka naye tebibeera wamu. Oyinza n'okusanga ewantu nga byetuumyawo byonna biri awo naye wayitawo akaseera ng'olaba ate byavuddewo dda bo bwe bityo bitambula n'empewo ey'omu bbanga. Abaganda we babitunuuliranga nga tebituula wamu bitambula bidda wano na wali kwe kwavo biyita ebireereesi. Bireereeta buleereesi. Ekigambo bire tusalako kisale naye nga biyitibwa ebireereesi olw'okuleereeta. Kigezeeko enkyo otunule mu bbanga w'obisanze ojja genda okudda oba weebiri bijja kuba byaleereese dda. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Kino ekitabo bakiyita entabiro y'oluganda olw'edda. Kifune ku mitwalo 6 ng'oyita Kasaraba 256 751 4769.